Abazadde ekintu ky'enjiri tukibuulira abantu bonna, tugende mu nsi yonna n'abaana mwebali. Abaana banjulire Katondawo. Tulabye abaana nga bwe tuba tubagaana okukola ebintu tubagamba nti tokola kintu kino kubanga ndi musumba. Bazaddewo basumba banalabika batya? Omwana alina okuva ku level ey'okuba nti kati atya ggwe wabula agaana okukola ekintu kubanga ye mulokole. Kati omwana bw'aba akyagamba nti takikola lwa taata mu nnyumba mwenva nedda, alina okuba nga ekintu kyonna takikola kubanga yalokoka. So he needs a personal relationship ne Katonda. Eyo mubuulire enjiri. Bw'ofuna obudde waka nga mukole Bible study, mutwale ku church, mutwale mu activities. Kati bw'omuteekamu activities ez'omu church tomuwa bukulembeze. Activities kyentegeeza abeere nga participating, ali mu church, akola byonna byonna, abeera mu service ng'abantu abalala. Ekireese obuzibu be baana abatali balokole kubanga babaweereza ne baweebwa obuvunaanyizibwa, ng'obuvunaanyizibwa obwo bulina kuba bwa mulokole. Asha mu church alina kuba mulokole. Omuyimbi mu church alina kuba mulokole, si mwana wa musumba ayingire ekwaya. Omwana wa musumba tayingira buweereza bwonna okuggyako nga yalokoka. Nga bw'otagenda kukkiriza muntu atali mulokole ebweru w'ekkanisa kujja kuyimirira ku kituuti kuyimba, n'omwana we bw'aba tannayatula talina kuyimirira ku kituuti ekikuweereza. Era omwana oyo bw'aba waakwatula ateekwa okufuna conviction okuva mu ye, najjanga abalala bw'obayita okulokoka. Either nga gw'obuulira oba nga omuntu omulala y'abuulira, omwana wo n'alokoka. In other words, ekkanisa nnyingi zirimu kati n'abasumba, naye nga abasumba abo nga baana b'abasumba, nga tebalina lunaku lwe baali nga abamemba ababadde mu kyaki eyo tebajjukira baana abo okwatula bulokozi, kubatizibwa, tebabajjukira kubatizibwa. Era abasumba abamu beekwasa nti atubadde bweru yabatizibwa ebintu byonna byaggweera bweru. Kati baba byonna byaggweera bweru yandibadde abeerera ddala wa bweru, era mukikole ne wano tekirina buzibu okuddamu okubatizibwa emirundi tekiba na buzibu. Naye twetaaga mu lujjudde lw'abantu omwana we okwegaana ekibi, okwegaana sitaani, nakkiriza Kristo, ne kimanyibwa nti omwana ono alokose. Era n'atambula mu ntambula abantu gye baweera obujulizi.